Martha, tumaze emyaka 6 mu bufumbo. Tetulina mwana. Olwaleero sinaŋŋamba nti agenda ku business trip in Nairobi. Naye ate yagenze n'akalenzi kano ka Joel akakulano mu kawunda. Joel? Tukola ensobi mu bufumbo. George kiki oyogedde? Goba olaba mukazi wo Martha kuba Martha asobola okwagala kakana. Jesi akakana ayogera nako kubanga kakwano ka mutabani we. Kyokka ekyo nenga tuwali kyamaanyi. Nga nkimanyiiko kwa talina kyataŋŋamba. Talina kyankwekama. Kati lwaki tazaala? George ebintu bino tubikwata empola. Wembozi zemadde nsuubira ndala nnyo. You want to relax. Relax. Now what you're going to do? Let's go. Lwaki tazaala? Azaala kirabika gwe atazaala. Wangi? Emmy. Actually, if I be far there, my mind can calm down. And if what the wrong is all over, I don't have any problem. Yes. I take a go over there. Martha, get serious. No, I'm serious. I'm serious. Oh no, love. My marriage is breaking. Oyinza otya okulekawo George omusajja ovunaanyizibwa n'ogenda n'akaakaana kumpi saizi ya mutabani okagenda kukolera kyako oyo ajja kunfunisa olubuto ate Martha nagamba ebintu byoyo omwana biveeko bigenda kutabulira amaka kati George wakeera kumanya n'abimanya n'akugoba ogenda kuddawa. Are you going to tell him? No! Anga asobola ddala mutuufu George tubeere serious. Martha asobola okukola ekintu bwe kityo ku bbanga lye mumaze emyaka omukaaga ogiyita mitono nga muli bafumbo. Va ku bigambo George. Bali kumpi nakugamba nti nno Martha ali wali yeebase n'olinaawe n'obikkiriza. Ku bbanga lye mmaze ne Martha nandibadde nnina ne kyenkimanyiiko naye aga amawulire si matuufu wadde akatono nnyako. Lwaki tazaala? Njagala mwana. Njagala ki? Njagala mwana. Nendowooza yeemale. Emily yogera ne mukwano gwo njagala mwana. Otherwise aleme kundeetera kukyusa birowoozo byange. Nedda George ekyo tokikola. Nakagenda kwogera naye. Watalina kyatasobola kunnyamba. Era nja kuba nkubuulira. Anti nze nkubuulidde senga onaalemererwa ebinaddirira temunnenyanga. Nedda George lindako tuweeyo chance.